anagaza kakonga bawakuwekera nga gwe bw'okeera okuyingira yafeesi oba okukuba enkumbi y'okubbega okugenda okukabala olubimbi n'abayimbi bakeera kutakula mitwe kuyiiya olwo ne beesogga studio okufumba ebinaawomera amatu. Kino kitegeeza nti guno mulimu gwennyini era nga bannyini gwo ku nkomerero ya byonna baba basuubirayo empeera. Ekyennaku ku bayimbi bangi naddala abatandika obutandisi kino si bwe kiri nga bangi n'ennyimba zaabwe z'amaanyi okusinga bo bwe bali mu nsawo. Waliwo abaakengera ewala ne bazimba application gye baatuma Ugatunes n'ekigendererwa eky'okuyamba abayimbi okutunda ennyimba zaabwe nga bayita ku mutimbagano. Abayimbi abeetabye ku mukolo gw'okutongoza app eno kino baakyanirizza. Bo kye bazza okukola kwe kugula music from the artists. Basobola okugula album, basobola okugula single, tekimatarenga. Tuli ba slaves ba radio n'ama TV kubanga be baagala okukola bye bakola. Deogracious Senkungu yakulira app ene ya Ugatunes era nga ye mumativu nti kye baatandise kigenda kukola. Message eriwo nti mubadde mukola music entertainment kusanyusa abantu. Kati nawe tugende music business. Bw'otegera music business unategera value chain eba omutendera gwa music guno tambula. Ofune control wa music oyo content aflowings atambula atya okuba mu studio producer atusa atya mu katale. Writers tugamba bana abantu bakwata content akola nyinyi. Singa tuba nnyonnyola ekigendererwa kya kino ekintu n'obulungi bwakyo bagenda tuyambako okontrolinga content abadde atambula ku bwereere. Kyokka abaludde mu kisaawe kino wadde nga si bayimbi bagamba nti enteekateeka ya Senkungu eyinza obutasoboka ku mutimbagano olw'okuba nti bannayuganda bangi tebettanira yintaneeti. Okumujja ku mikutu ku kitimba nakyo kisoboka naye enamba ze tulina abantu mu Uganda tukyali batono kubanga market ze twogerako kati nga US gye twogerako internet weri ya sente ntono ate abantu abaliyo bamanyi kugikozesa. Dr. Innocent Nahabwe nga yennyini mukutu gw'ennyimba ogwa Hawibiz agamba nti gavumenti ya kuno yakotogera dda yintaneeti nga buli lwerowooza kwani gwebeeyongeza emisolo eriiso lisookera ku mikutu egikozesa yintaneeti. Okwongera emisolo ku internet kyavudde ntino ke baali bataddeko ka OTT abantu baakatya tebaakasasula sente tebazirina ne covid yatukosa nnyo. Ekyewuunyisa waliwo abaateekedde ennyimba z'abayimbi ku bibanja byabwe nga Eric Mutebi eyeeyita DJ Ericom nga n'okuzifunamu bazifunamu. Ono tumubuuzizza obanga bannyini nnyimba ezo baali bamufunyeeko yadde olw'ataano. Nja kuba nakadawunloadinga oluyimba olwo ku ssimu yange nduyina ngende mu kyalo ndiwa abaana 10 kunusu meka bisatu naye ndawunload kunusu bisatu naye ndiwadde abaana 10 kitegeeza nti era si tokoze eki nekitegeeza ki bwe tunakkiriza okunyigiriza abantu bwe batyo because twagala okufuna ennyo ekyamangu ng'omuyimbi abadde agenda e Kabongo oba eggulu n'osanga oluyimba lwo nga buli omu lwayimba ogendako tukyafuna bivulu. Kino kitutuusa ku ndowooza ya Andrew Kaggwa nga munnamawulire ne Daily Monitor era ng'anoonyereza ku kisaawe ky'okuyimba ne Katemba alowooza nti omuntu wa wansi Ugaton gweyagala okukolamu ensimbi ez'okuwa abayimbi yanyuunyuntibwa dde abantu nga Mutebi wamu n'obuduuka obusala ennyimba zino. Nti agenda kukwata akasente ke akatwala ewa Gayi asala CD agula obuyimba bwe butaano ng'omwo mulimu oba Spice Diana Africa Fameka naye ng'abusasudde. Kati obuzibu obuli mu mbeera eyo ti ssente tezituuka ku muyimbi. Abantu 1000 bonna sho n'osaba 15,000 tebajja genda mu kivulu kyo because baguze dda music wo ku nusu bisatu obafunyemu emitwalo 3 omwezi ogwo nene emitwalo 3 gw'omuyimbi ali eyo tekisasula na nnyumba gy'okola ki naye ate ng'endongo yo bwe neetambula Fringa Gravity wagamba ejja kutuuka paka buli wamu promoter we Gulu East West North akuyita okole ki okuba ekivulu kati abantu bebulayo no bamuntalinga otya. Ono awadde n'abayimbi amagezi obutatunuulira Ugatunes yokka kubanga n'atega ogumutaliira. Kwata music wo muteke mu Ugatunes muteke mu Deezer muteke mu Boomplay nti buli muntu gy'ayina bw'aba tayina ndala ajja musanga ewalala.
mu mawanga agawa ekitiibwa obuyiiya bw'abantu nga bano waliyo amateeka agaluŋŋamya bye bakola na butya bwe bayinza okubifunamu. Kyokka nga mu Uganda n'etteeka eryanditandikiddwako erikuuma ebiyiiye by'abantu lyafuukira ddala gannyana aganywebwa omuwangaazi. Kino kirekawo ekibuuzo obanga Yuga Tunes embeera eno tebaviireko okukuba enkyukira omugenyi gy'akuba ku lumonde. Solomon Kaweesa, NTV ku ssaawa emu.